Organization for Dialogue. Mu Luganda omukago gw'ebibiina ebyobufuzi kukukanya dialoguing kitegeeza okutuula awamu nemuteesa ku nsonga. Kati omukago guno gwateekebwawo emyaka 8 emabega. Oweekitiibwa John Ken the man ayogedde nti yaliko chairman. Kati omukago guno gugenda gukyusa obwa ssentebe. Ku mulundi guno bwabeera nga CP yebadde nga yekutte enkasi ate omwaka omulala ekibiina ekirala kyekiba kikutte. Omukago guno gulimu ebibiina byokka ebirina ababaka ba parliament mu parliament. Era ku mulundi guno ebibiina ebirina ababaka ba parliament mu parliament kwe kuli NRM, kwe kuli NUP, kwe kuli Democratic Party, kwe kuli UPC, kwe kuli PPP, kwe kuli ne JEEMA. Ndowooza kuliko ekyomusanvu ndowooza I think even UPC. About 7 parties ezina abaka mu parliament. JEEMA inayo omu, PPP inayo omu. UPC, DPFDC, NUP, NRM. NUP kyekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga ababaka abangi abali ku opposition nga bali wamu. Era kyovola nti mu parliament ekibiina kya NUP kyekikulembera oludda oluvuganya mu parliament. Kakati NUP oba etudde mu mukago oba tetuddeemu basebo ne banyabu NUP yakkiriza dda nti NRM yawangula. Olunaku NUP lwe yalonda gavumenti evuganya neteekawo bweta lead of opposition nelonda ne cabinet netwala ne komiti zonna mu parliament ezitwalibwa opposition. Oweekitiibwa Lutamaguzi ye vice chairperson w'akakiiko aka local government accounts committee. Akakiiko ako kabeerako bamemba ba parliament abakakulembera ba opposition. So olwaleero NUP oba egenze mu mukago oba tegenze mu mukago tukolera wamu gavumenti tuli mu bufumbo. Obufumbo obutukuvu bwe bakkiriziganya ne batugatta. Era kati ebintu bino byonna bibagezaako bate bonogera mukago bajja kulaba atojja kubeera ng'olinga akola ne President Museveni. Already mukola ne President Museveni. Yes. Yes. Exactly. President, as the president is the fountain of honor. Government efugibwa amasigana esooka lya executive erikulembera General Kaguta Museveni. Eryokubiri lya parliament erikulembera wa NRM bombi speaker wa parliament Oweekitiibwa Jokobolanya NRM. Oweekitiibwa Anita Mong mukwano nnyo gwa Honorable Lutamaguzi deputy speaker wa parliament wa National Resistance Movement. Bubateetera so kati olwaleero